BOCAT TV neera mwebale nnyo seeka webale nnyo seeka webale muno basebo ne bannyabo kantwala omukisa guno okubanjulira kubamu ku bantu abali wano. Tulinawo bannamawulire bannaffe ab'e Masindi, tulinawo bannaffe okuva ku Radio 7, tulinawo bannaffe okuva ku BBS, tulinawo bannaffe okuva ku Kings. Bonna we bali wano bannamawulire bazze ku mukolo baweereza bya mizannyo. Ekituufu mbaguddeko leeti olw'okuba nti okuba okwasaganya ebintu bingi owa abamu nali mbabuuliddeko ku kigenda mu maaso. So ng'ogyeko ekyo bannamawulire njogeddeko abeeno naye tulinawo owakawoowo mukulu Isaabire yoyaawo ate ne tubeera ne ono omufumbe woto wa Lusimbi, ono ye mukama wange mu byemizannyo ku Simba, era mu puroguramu eyo mujja kubimanya ebirala sijja byogera kati ono kansooke nzire kuona ali ku kamera, ono ali ku kamera era naye tukola naye ku lubogola Simba aweereza wolokoso ye Haji Titi bya SULA SSENYONGA ow'olugambo yoyo. Kati omwami ono mukama wange ye Michael olunyola alukuba n'alusuula eri era yakiikiridde bakama baffe abalala bonna okubeera nga tujja wano. Kati ebirala ebijja okuddako tujja kuba tubifuna. Kitundu kino kirina chairman akitwala, nze mbadde nkola gwa kwanjula naye alina okusooka okubeera nga abaaniriza mu butongole abeeko n'obugambo kamu 2 3 bwasuulayo eri abantu. Then oluvannyuma nja kuba mbabuulira basebo ne bannyabo. Chairman. Omuntu waddemu okozesa olulimi lwonna lwayagala. Kale kantwala omugisa guno okubanza amabara gange nyo Edward ali waawe chairperson LC1 wekichwa kino kya Katabuka Selo omunyanga ya division Masindi. Kantwala omugisa guno okubatangira nyo nabanya kuyizire omukichoka kino kya Katabuka nkutangira muno abakozi omulimo hano aba Radio Simba mwebale muno kuija abakora Radio Simba byemizano wale muno kuija kandi okutuwe kisani ekiro hatabuire buno antangire muna abataka abekyaro kinu abataka bakisengia abakataka bakatasenywa nyona mbatangire mubale muno kuija okuba mukoro guno nitutahiza enju omugurusi waitu ayabairo muzani wa mpira Francis Kulabigwo aliddeki ababaira myaka egyo nkunira mukabihure bya Kulabigwo akazana muno mupira kandi atwese kitini sanke kyaro so yakorake byamazira kuzire yakero yagaruka kyaro yayikalira ataina kizibu kiona netu tukamukora tukamutangira eje twaba nawe kandi twamulinda mu buntu kurungi no kwiki hati tubentu kyamulinda kandi tukusima muno ba Radio Simba bakuteke kisani kinu ekyo kuombeka enju mwebale muno ato musaijo ogunu yenka mwara nikyala nanye musigazi nazana mpira myaka yensanju okwo okwankujuka lumu bene nkasomeraho Tanzania yoko mwarusha alo bazire bazana mpira gwa sekafa bali mwarusha okwo kyonka tinyaba cyane nakaire kogenda gukora kikubarora wera nkare motoka yabo neturuka mukisaye obo nyaba imkize mikono cyokanta kumanya bwa konyikize mikono kale kwenda kusima muno mnyoro Kulabigwo abo kuimuke bendera ya Uganda oli mu Afcon kandi okuimuke bendera ya Uganda olo munsi yona akwa kangamba lo bazanire mu Bulayi yoko bakazana West Ham
Bukuru omusajja ono bakazana na West Ham United nakiyakala ko kimasa bagimanyire kuli so na weke Munyoro kulabe gwebale muno kuteeka mapu kandi nkusaba nabazana balo hati bakole ibara enkeri mukamukozere okwankujiko mwaka ogwo kumwagazere mu Afcon amini obukabuka bwiri bwa amini amini abwiri bwa amini amina kababa baraganize motoka mukakusinga buli muzana kulugane motoka Fiat bwiro bazataga Fiat 128 bolo bwa maikao nkujukira kime kintu eke kwa nanya gonza go mpira ningohondera so nkusima muno abaradio Simba watu naiwe Omunyoro nampara Yusuf kusimira muna kwani wekaira hano no kono kwaniza bintu byona of course no koragana ganaba nabatayiba wana uko kumwizire buli abakono wenkumanya unyabwe ino buli so mwebale muno kandi mwebale muno nabwe kyo nkubagondoza mukoro guno gube gurungi kandi tubahabuna basinge kandi tugumale kurungi mwebale muno Chairman webale okubaza kurungi basebo ne banyebo chairman amaze okuberanga atukiriza omukolo guno okuberanga kugenda maaso n'obubaka bwe mubuwulidde bonna bwayogedde naye kino nsanye nze nkibabuulire tebaddeyo ne babalimbalimba nti gavumenti yekoze kino era nga chairman bagambye nti Radio Simba yekoze ekikoze Radio Simba okumanya kino Omuzeei ennyumba eri gy'abadde asulamu abasinga mugimanyi Radio Simba okukimanya twali tulina Omuzeei muguwa mwamumanya yafa weeks nga 3 nga tumanyi nti mulwadde ne tusolooza sente ez'okumujjanjaba ku Radio Simba kati mu kujja okuzireeta twali tukolaganira wamu n'abaguzannyako bakulemberwa Pastor Pomesi omukulu ono Ken Lubogo naye yali muzannyi wa mupiira yazannyira nnyo mu Express yazannya mungi nnyo bebamu kubajjera nga mude chairman ng'ayogera bebamu abaagira bwe bamala okugenda ewamugwa ne baga tugende tulabeko ne kulabigwo ali mu kujja ne tumusanga kwe kulaba embeera eri yali wali actually omuti gwali gukubye ennyumba eyo muba mujjukira ne tugamba omusajja yazannya final ya Africa Cup of Nations 78 nze nali sinnazaalibwa nali mbuzaayo mwaka gumu nzaalibwe abeera atya nga asula mu nnyumba efaanana ekyo tutandika okuba nga tukola ki abawuliriza ba Simba ne baba bantu balamu ne aleese 1,000 waliwo abachapati ababodaboda ow'Enkumi 5 ow'emitwalo 10 owa2 abali e Uganda n'abali wabweru wa Uganda ne basobola okuba nga bakola omulimu ogwo tugukoledde endowooza emyezi 3 mufumbe sebekiri myezi giringa 3 yali alina omwami gwakolera emirimu gyabwe gy'okusiiga Saalongo kane bamugamba nti wano waliwo Omuzeei yaguzannyako ennyo katagamba bwemba oba oyo gwe mpulira ku Simba najjawo okusiiga langi eyo n'endala waliwo endala babimanya bwe bamixinga asiigidde bwereere tubadde naye n'ennaku ezi 3 amadinisa enzigi byonna ebyo nabyo waliwo eyabiguze ne tubitika kuva nabyo Kampala weekira okitegeera ebimu ndowooza mwami Ochenge bw'anaaba abireseeyo n'akomawo n'embyogera Ken Lubogo omu ku abo abaaguzannyako era nga be baligezaako okuyamba ku abo abaaguzannyako ng'embeera si nnungi naye kamuwa omukisa guno ayogereko gye muli. Sebo mukulu nampala neyanziza kumpa omukisa guno bane tubaniriza mwebale kujja ate era mwebale kwagala mukama waffe taata waffe abalala bazzukulu mwebale ku kyalo kuno. Mukulu ono nze nange saamulabako ng'azannya omupiira naye ng'ate yazannya ne kitange era bamunyiganye nnyo kati bwe manzija woono manzija wa taata. Nze amanya gange Kennedy Lubogo Mutatwala ng'omukulu w'abagambi nasambiranga mu Express FC. Twatandikawo ekibiina kye bayita Former Footballers Initiative ng'ekigendererwa ky'ekibiina ekyo
kwe kunoonya bannaffe betwagusamba betwasangawo betumanyi ne betutaalabako. So mu ngeri eyo nga twagala tumanye abantu bano bawangaala batya, kubanga omupiira gw'edda ffenna nga bwe tugumanyi tegwalimu nnyo kyamaanyi, nga tuzannya buzannyi kunyumirwa, temwalimu ssente nga bwe guli. So ne tuteekawo ekibiina ekyo tunoonye bannaffe wa gye bali, naye tuba tetumulina kye tumutwalidde naye nga tumanyi nti gundi gy'ali abeera gindi. Bwe tufuna akasente oba n'obudde ne tugenda ne tumulabako, ne tugamba ekyo kisobola okumala, kuba baategedde nti bannange bakyandowoozaako. So mu buufu obwo ng'omukulu w'abanyonyodde kwe kujja wano nga kooki wange kuba yankookingako Jimmy Mugwa the late nga mulwadde, ne tumunoonya ne tumujja ne tumutwala e Kampala okumujjanjaba mu biseera bya COVID, ndoza abasinga temwakimanya. Oluvannyuma ne tumukomyawo, Omukama n'amujjulula, naye omulundi ogwokubiri twali tukomyewo okumulabako kwe kujja okulaba mukulukulabi gw'ono. Ne tumusanga mu mbeera gy'abaddemu awo, n'ayogera ekigambo ekyatukwatako ffenna nti singa nfuna akayumba kange wembeera, nze obulamu bwange bujja kuba bukoze eki buteredde. Era kwe kukwatagana n'abakulu bano, kuba twajja n'omukulu munnamawulire wa Radio Simba ne batandika omulimu gwe mulaba kati wano olwaleero. Tulina essanyu lingi nnyo okuba nti ebirowoozo byaffe n'amaanyi gaffe bitandise okweyoleka, kuba twagamba tetujja kulinda gavumenti oba kibiina kiddukanya mupiira gwa Uganda kutukolamu omulimu. Ffe katwekolemu omulimu akatono ke tusobola okuba nako okukaddiza bannaffe, kye kino kye mulaba wano olwaleero. Neebaza nnyo Radio Simba olw'omulimu guno n'abagiwuliriza, kubanga oba oli awo tekyandisobose. Ate Radio Simba eno yatuwa omwaganya ffe abaasamba ku mupiira buli lwa mukaaga, neetuwa program kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 11 nga tetusasudde wadde ennusu, naye eddoboozi lino lituuke mu Uganda yonna n'ensi yonna, kubanga abawuliza Simba bangi, si mu Uganda bokka, okwogera ku bulemi bwe tuyitamu nga ffe abazannya omupiira. Era y'ensonga lwaki tutuuse ku kino. Twagala okwebaza Radio Simba n'abagikulira bonna, ate n'abakubiriza programu eyo Mwami Wotto ne banne nti baatwaniriza era bakyatwaniriza. Twebaza nnyo abawuliriza Simba ng'omukulu bw'abanyonyodde akatono ke balina ow'eccapati, oli n'atoola 10, n'atoola 2, n'atoola 3, n'abali ebweru wa Uganda abatalabanga kukula bigwe tebalina na mukisa gunaamulabako, naye ne batoola ssente okusobola okutuusa wano embeera nga bwe mugiraba. So bannaffe bwe muwulyanga omulanga gwonna akatono konna k'oba olina, okukyusa embeera y'omuntu tekyetagisa kinene nnyo, ate kyetagisa na budget. Nti tukole budget ya $2.25 tukole kino, ako koolina ke tutandikirako okugenda mu maaso. Ensonga lwaki kino kituuse wano. Mukulukulabi gwe mwebaza nti bwe yafuna ssente kufa ze yamuwa akakadde akamu, teyazikolamu kintu kirala kyonna. Yagamba kanteekewo omusingi, oyo awo Katonda yali naye yamuyitiramu nti teekawo omusingi ogwo, ate waliwo mu maaso awo abanajja okukola ki ogusitula. Si kino olwaleero tusaba Katonda bonna abayambye omulimu guno, abalina kye bakoze, Omukama abaddizeewo, abawa obulamu obulungi. Tusaba mukulukulabi gwo oyagalire mu nnyumba ye. Webale mukulu wange Ken Lubogo n'ebigambo ebyo byosobodde okubeera ng'oyogera. Ku ssaawa eno twogera ku nnyumba kuba kye kikulu, naye mu nnyumba mubeeramu ebintu ebibeeramu era nabyo era bawuliriza ba Simba be bakoze eki, be babiguze, okugeza ng'ekitanda, mufaliso, blanketi, masuuka, mwebiri mujja kuyingirayo, mujja birabayo.
kati nene emmeeza era ekirungi tugitadde era yataddeko bibye era nayo waliyo omuwuliriza kati banansonyiwa okubagata kuba bo banjawulo waliwo omuwuliriza omu bamuyita Ndugga Kasozi omulala erinnya sirijjukira ono mukulu wange yabirina mu mpapula eyo emmeeza yagikola mulala neyakola bino naye mulala n'agamba nti muzeeyi kula akole ki mufumbe kabeerawo kati ono SULA yabimanyi bino agamba nti bw'anaaba atuuse ng'alya ku binyeebwa ayinza okutuula kuli naaba nga ekiseera kye waaba ayagadde okikolera ekyo ne kiba nga kiri awo bwe kityo. William omulenzi oyo bwe mulaba awo y'omu ku bazzukulu ba muzeeyi bamuyita William be bamu ku babadde bakola ku ky'okuzimba wano ate muzeeyi yaŋŋamba mbu omupiira azannya mungi nnyo era ne tulowooza nti bw'aba azannya mungi nnyo mujja kukkiriza tuteekateeka tumubatwaleko yeeyongera okusoma n'omupiira azannye tabadde yekka abadde noono muzzukulu we ng'era ebyokuzimba babikola ki babyenyigiramu nnyo nze njogedde ku bazzukulu waliwo n'abazzukulu abalala waliwo Ivani ne wabeerawo ne Vincent kati abaana waliwo abaabuuzanga muzeeyi talina baana nze yazaala abaana abawerako ajja bibabuulira abamu Allah n'abatwala abamu weebali ajja kubeera ebyo ng'abyogerako. Njagala kwasa muzindaalo guno mukama wange Ocheng Michael naye abeeko n'akagambo kamu 2 3 bw'ayogera gye muli. Tusanyusa okubalaba bannange mwebale nnyo mwebale ddala okujja nadde nsazeewo butayogera nga engeri gye tulina enampala nga ngamba nampala ye kayogere ebisigadde naye kirungi nnyo nti omulimu tulina we tugutuusizza kubanga twagutandika mu bugubi obw'ekitalo ennyo. Ekisooka Radio Simba ne management yawa omukisa aba former footballers waliwo ekibiina ekiyitibwa Former Footballers Initiative noono omukulu mwali n'oyo mwali ono ye secretary w'ekibiina. Ekibiina ekyo batuukirira mukama wange nannyini radio bwe batuukira nannyini radio nampita mu kutandikira ddala naŋŋamba abantu bano bye byogera bitegeerekeka bituufu genda okole ki olabe era ye naŋŋamba mbakukwasizza bwe bakola ebikyamu nfa naawe ne ŋŋenda ne tukwatagana nabo ne twogera ne tukkaanya so ne tufuna obudde bw'olwomukaaga ne tutandika okuba nga buli lwamukaaga tukyala ne twogera ku basambi b'omupiira. Awamu twafunamu challenges nnyingi. Waliwo omusambi gwe bayita Toyota mwamuwulire yafiire Kenya twayogera naye twali tugenda muno nayo mu wiiki yennyingi twali tugenda muno nayo n'afa naye yafa bubi nnyo yafa ng'ekiyenje kyatuluma nnyo. N'abasambi abalala bazze nga bafa Jime Kirunda naye yafiira ku kkubo ate oyo yali kapitaani wa ttiimu ya 1978. Omutima gwange ne guŋŋamba lwaki tetutandika okuyamba abantu bano tutya. Former Footballers Initiative ng'ekibiina tekirina ssente naye kigatta abasambi. Kati ate nze nina omuzindaalo naye nga kankozese omuzindaalo tulabe ng'ekyo tuyamba abantu. Omuntu gwe twasooka okuyambira ddala yali Beka Kasigwa. Abamu bamumanyi. Beka Kasigwa ye musambi yekka akyasigaddewo kubasambira mbigere. Ebweru twabisomanga busomi nti waliwo abasambisa ebigere mu Bulaaya naye nga tubimanyi naye nga tetwabalabako twabawulira buwulizi. Nange nenfuna omukisa ogulaba ku Beka Kasigwa naye Beka Kasigwa yali mulwadde nnyo nga yeetaaga kulongoosa mu bwongo ne basaba $5 million ze baasaba. Netandika okunoonya ssente
milioni 5 yonna gye ziva. Ne tunoonya ssente paka lwe twafuna ze twafuna ne bamujjanjaba era gyali. Era ffe twenyumiriza nti senga siffe senga Beka Kasigwa takola ki taliiwo. So bwe tutyo bwe tuzze nga tukola ki paka lwe twatuuka ku Jime Mugwa. Ekyetunaku ku Jime Mugwa tuyinza okuba twalireeti kubanga wadde yagibwayo n'asooka gye Kampala naye ndowooza embeera yali emaze okukola ky'okusajjuka yali ayo embeera eyonoonese. So ekyo ne kitatuyamba kati ku mbeera y'omukulu gundi Kulabigo ne tugamba tujja kufiirawo okulaba nti n'ennyumba tugikola eggwe. Olw'okuba nalinako challenge eyo twakikolako ko twazimbira Abadde Semakula ennyumba neggwa. Nali nsuubira nti nekino tusobola okukikola ne kiggwa. So bintu byonna eno ennyumba yakubiri gye twakazimba nga tugizimbira ba former footballers. Abadde Semakula kati Jime Mugwa. So simanyi mukisa gye yagujja era ndowooza naye ajja kwebuuza lwaki nze naye nange neebuuza lwaki ye kubanga nange saamulabako. Ekyewuunyisa nti ye tandabanga nako naye nga tubadde ate mu kusonda ssente okulaba nti tuzimba ennyumba. Simulabangako tutandabangako naye nga nina omuzimbira ennyumba nga nigwe nzimbira simumanyi twogera bwogezi naye ekyo ndowooza Katonda aba akyagadde bwagazi nga bwe kiri naye nga tweyanzizza nnyo tweyanzege mwenna abasobodde okumukuuma n'abali bonna abasobodde okubanga batuteekamu obwesige kubanga si kyangu nnyo omuntu okuteekamu obwesige n'akusindikira ssente nti mugende muzimbe watya nga oziridde. Abamu abatusindikira ssente tetubamanyi tetubalabanga nako naye basindika busindisi ssente. So tuli basanyufu nnyo era nsaba omukulu Kulabigo weyagalire mu nnyumba lwe nasembayo okwogera naawe wali okaaba naye naye nkugamba beera mugumu tokaaba kola ki guma ennyumba ojja gikola ki ojja giyingira ate era ojja gyeyagaliramu. So luno lwe lunaku era ndowooza lwe lunaku mulindwa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mwebale nnyo Mufumbe Woto Walusimbi olw'obugambo obwo bw'osobodde okubeera ng'oyogera. Mukama wange ono yaddawo okubanga ayogera naye kansooke nange mbuteekeko wano mbunyumirwe. Isaabire ndetera omufaliso guli waliwo Isaabire omulala wano w'amawulire kati oli omu ku bazzukulu ba Muzeeyi Isaabire naye nga biri bwe bijja kambanyumizeeko Mukama wange ekkiriza nkuyimizeeko katono mbanyumizeeko kino abamu muyinza okuba mubimanyi abamu nga temubimanyi. Nze ni musajja musoga yadde njogera Luganda exactly oyo kyenyini kyembadde nzijjako ekyo. Abasoga tuva Bunyolo tuva Bunyolo mu byafaayo bwe byogera yadde waliwo ne banaffe abalala abava e Bunyolo naye bo beegaana naye nga bava Bunyolo. So kati waliwo ekintu lw'osanga nga bigobagana. Taata wange bwe yanoonya omukyala we yagenda n'akwana demu gwe yakwana Bunyolo. Mama wange Munyolo ogitegeera omutono. Kati kyewuunyisa ne Muzeeyi Kulabigwa ku baana be be yazaala bwe bagenda ofumbirwa bafumbirwa Busoga era oyo omulenzi gw'emulira empita Isaabirye gye bamuzaala eyo n'abalala gye bali Busoga simanyi balwa kuba yabeerayo oba musaayi gusigala gukola ki gusika. So kati tuba tuli waka eno ate bwe mbadde gye tuguze ekitanda kya Muzeeyi Kula ate nsanze Abasoga nga bali eri nga bw'otuuka ero oyinza ogamba nti eno Busoga mu bitandawo wonna wonna bayitayo yekirasa kijjula awo kijjula wonna ku lweyirawo wonna Abasoga bajjudde. Omufaliso guno ekigunzisi lwaki ngugjeyo guleeta wano waliwo omwami ali Luweero awo opposite n'ekisaawe abadde atuwuza era bebamu ku babadde bakwatangayo 15,000 omutwalo bamuyita Kasirye Samuel. Yali awuliriza kunakuba yali awuliriza agenda okuwulira nga waliwo omwami Serwadda akoze kinene abantu bangi bakoze naye Serwadda akoze kinene. Tulina we twatuuka Mufumbo onangamba naye tunaamalako Muzeeyi okumukwasa ennyumba ye sente nga ziganye mugenda okubanga muli awo nga Serwadda nga ali ku simu kandi kubulako kakadde nze nkabawadde ekituufu abamu twamugamba nga nti tulinawo 20,000 naye nga tetugalina
nga twagala tumuteekemu amaanyi nga tulowooza abantu bajja kukola naye nga tetuzirina. N'agamba akakadde nkoze eki nkabawadde. Kati bwe yajja n'agamba nti omusajja tumuzimbidde ennyumba, naye omuntu alina engeri gye yakyogeramu nti waliwo munne yanyumya emboozi nti abantu balaba mu nnyumba omwo beebaka, naye nga wagambye buli omu aveeyo n'omufaliso gwe tugwebase mu kibuga wakati awo oyinza okulaba abantu bwe badduka emisinde nga baseka. N'agamba nti naye omusajja oyo tulina omufunira n'obuliri, n'agula ebya Muzeeyi kula bigomojja biraba gye biri munda eyo. Kati ono Saamu ono gwe mbagambye wero yali oza n'agamba mbadde njagala gulya Muzeeyi mufaliso. Naye Muzeeyi bwe wamusanga abeera nani? Konze Muzeeyi ayina abazzukulu naye ayinawo omuzzukulu omuto gwe tubadde nnyo naye yadde waliwo n'omulala yaze n'agamba nti kati omuto oyo omugulidde omufaliso gwe mufaliso guno gwa yani William. Guno omufaliso gugwo sinze osanga bw'ali baze oli mwebaza. Kati guno omupiira tulina abasponsa baffe abatusponsaringa eyo mu program batera ogituwa naye tuze nagwo tugukozese wano ng'era abannabyamizanyo bannamawulire bannanga abaliwo, naye guno nze nasazeewo naye nga nagwo kanguwe William. So Muzeeyi guno si gugwo agwo si gugwo. Mukama wenge nga tanayogera mu bbanga lyentambudde eno nga nzija tulina abazimbi ababadde bazimba ennyumba eno lwakuba mukama waabwe ali mobile naye nga bamuyita tuumu, empaako ye bagiyita yatooki. Ayina babadde nabo bangi lwakuba abamusiri balaba wano ne kubaddeko Businje, waliwo n'omulala bamuyita William, alisiti abo mbajjukira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye waliwo omukyala ono mukwano gwa Muzeeyi namusinkana actually lwensooka okujja nali nzija mbuuza Muzeeyi namuyitako ne banvuga ne banzayo ku dduuka. Omukyala oyo abadde awo abazimbye emmere ne bwembeera nga sinaba kutuuka mbadde nsaba oyimireko abantu bakulabeko ng'abawa emmere ebyokusasula bijja luvannyuma. Omanyifu omulimu ogwaffe gwakwogera, nyinza okwogera ne bukya muzindalo kanguze wa mukama wange. Mbaze mu Luganda, mbaze mu Lunyoro. Nyondi mwana wa kuno. Amambara gange banyata Ocheng Michael. Baitu nkasomera Bunyoro. Ohamanyire satito hano. Mmanyire kurungi. Ununyasomere nyowe. Kuruga kinana na Musanju mpaka kinana na Mwenda. Mwira wa mafabi ni keki. Iyo mtu mukuru. Na bweke nikyo manyira mu Lunyoro baita tali muno. Bino ebegambe mubikanye babaitu. Nja kulenga okulana kumbalize nayi. Nampala osobola bikyuse ebyo. Enjogedde. Ogambe tomanyi lungi. Ayo jakogera ko. Naye lumala. Gata. Siri mukama wa Yusufu Nampala nga babagambye. Naye nkola naye. Nkola ne SULA, nkola ne Woto. Nze sales team leader. Kikumanyisa ebintu byona bya kutunda radio Simba nyowe akubikulira. So na wekyo nyote manyire kubaza muno bana bamanyire kubaza kubinga bakuba ba muzindalo. Nye byange byaki? Niyo manyire kurungi. Baidu nsemerere muno kukwija kugaruka muka abakuba munyora kati afuka muka. Fact baidu tuyani mbagamba nkabayo na baisiki babiri. Mubo mwetaga wabera bila mukama wange. Karole. Ko Businje. Onde wa mwetaga alinda baitu akafa. Ko Businje akafa. Akafa isanyu nikakabera.
so bamba nyo ndi muka bait bwangu aitwa nka radio Simba tusemerere muno kulorangu tusobole kwija hanu tukabasanga na kubaza nainywe indi bibiri bwangu ekikubanza itwe twina engombe gamba ngu femwe kikumanyisa nti itwe tubakuli nainywe kuli muli kuno baituli hamu na habwekyo tukubanyowe nganyowe nkabano kusemerera kwingi muno kulorangu eke kintu tukwe bagamba chichaliwo kikyaro aha webale so na habwekyo have some cent kula bigwo kano kanchogere mu Luganda zensanyiso kusanga so kansanyiso okulaba nti no omulama gwaffe mweffe tugutukiriza abakulu bano bebasinze okuba ne campaign eno kumpewo naye nga tukubiriza abantu bannaffe bajo batukwatizeeko kulaba nga tuzizaayo wana isokera ddala abawuliriza abaffe kyokubiri eri abantu betubeera nabo betuweereza kumpewo kati guno omulamu wanze ndi musanyufu nnyo nti nsobodde ogenda ku nnyumba nga bwe yali enkadde yobaddemu nenzija ne mweno nendaba enjawulo nene nnyo nze omutima gwange musanyufu nnyo ganze era nze wano nga nkiikiridde management etwala radio Simba era nze gwe batumye bampadde ebbaluwa ebbaasa eyo ng'erimu omukoko gw'ebbaluwa naye nze simanyi bya kusoma bintu nga njagala okwogera mbimanyi naye bye ngenda okwogera bya biri mu bbaasa eyo papula njatuleka wano tebataddeemu ssente naye babadde lupapula lwokka so ku lwa radio Simba ne bagitwala nze ndi musanyufu nnyo mwami Kula Bigonzi babadde tomumanyi era nagambye mwami Wotono nti mwami Kula Bigonzi omuntu wa mukisa nnyo kubanga nze olwokutano lwange lubaamu ebintu bingi naye naluwaddeyo ne ngamba akanzije olunaku lulamba tetukoze kinene nnyo naye omutima gwange ne mpulira nti musanyufu njagala kubebaza bano bannange benkola nabo ddala bakola ku mpewo kubanga be basinze okukiteekamu amaanyi n'okuuma eneeyisa yaffe nga radio Simba ey'obwesigwa kubanga abantu badde basinzira gye bali bonna ne babaweereza ssente nga tebabamanyi tebabalabako mwami Kula Bigonzi tebamumanyi tebamanyi bakyetwogera gye kiri oba nedda naye so njagala kubebaza Nampala njagala kubebaza ggwe ne Mufumbe Woto okutwala obuvunaanyizibwa obwo ffe tuzze ku mukolo ogusembayo ogw'okuntiiko kubanga baituwera kakati basizeranje kakati bakomeredde kakati batuuse wano so ffe nga radio Simba twenyumiriza nnyo mu kuzaayo eri bannaffe tuyinza okuba tetukoze kinene nnyo naye tukikoze n'omutima gwaffe gwonna mu butono bwakyo eddakiika tusigazaawo 30 gokka okugenda okubeera okunywa okulya tewali mazina betunaba bituleseeyo munatusonyiwa naye kati tuzze mundaba mulabe radio Simba muba mulabe radio Simba nga bwe mutulaba ffenna sebo nze nkomyawo simanyi nnyo okwogera mwebale nnyo mwebalire ddala agambye si mukama wange naye nga yakiikiridde bakama baffe kitegeeza aba mukama wange naye era kanziremu otwala omukisa guno radio Simba yatandika 98 nze nagenda ogituukako nze najoyininga 2008 eba etambudde emyaka emeka 10 radio zendala nyingi zibaddewo n'ezimu eno eno waliyo radio eruddeyo ennyo ndowooza ye BBS eyo nzijukira nali nkola ebibuuzo nabikolera Masindi eno diploma yange yasooka naye nzijukira BBS eyo nagigendako okwo nti Simba tetulina lutalo na radio yonna bana media house ndala yonna era nziramu okwebaza baganda bange abavudde ku radio ezenjawulo waliyo abavudde ku Kings babaweereza ebyemizannyo saawa 8 era omu nina omuto agende saawa eno yimirirako bakulabe sebo
kati waliwo abambuuza erinnya lyo mbadde nsaba olyogere. Oyo byonna yabitwala era manager waabwe yegendereze oba ye editor yakulya sports so ye mwami oyo ayesiga kwegamba ekiraga nti Simba teyina buzibu. Mukusooka nalinze enganze ntiddemu kubanga e Kampala sikuwaana naye Simba ye namba emu naye mu kubeera nti namba emu mulimu abakola ki abatagala kukkiriza. Nze nzikiriza oli bw'aba nsinga ekintu kati nalowooza nti oba osanga n'abeeno bayinza okuba nga tebajja kujja ku mukolo guno naye bato bange basobodde okubanga abo bonna aludde nnyo ku rediyo alina emyaka 5 ye muganda wange oli Kikyarito at least oyo ye mumanyiko nnyo kuba yampulirizanga ng'ali Kiryandongo. Kikyarito yimira bakulabeko oyo ali ku rediyo 7 mukama we ye Balamu. Oyo Balamu mukwano gwa Simba nnyo nnyo oyo Kikyarito era naye anaatera okudduka agenda ategeke. Kati omulala ono owa BBS era naye yakolako ku 7 nga yakatandika ye bamuyita tewakolayo wakolawa wasookawa BBS wasooka ku 7 oyo musajja bamuyita Semambo the special si yoyo Kings. Yes, Kings. So owa BBS sonyiwa okubitabula sonyiwa bitabula omanyika bako omuyita kalata amanya babulye kumanya n'ogwo omwojo Emron. So bebo bamu ku bannaffe betukola nabo mulimo gw'amawulire bo nga bali saidi eno kati nga tetunabagenda ku muzeeyi kulabigo kuba tagenda kwogera nnyo ye namulaba oba ssanyu oba ki ebigambo taba na bingi yazze wanaze n'ezawaadi ze n'ebirala byonna ebimu baabibba era nabadde ne mufumbo ono ku mpewo nga ngezaako bagamba ekiro nti eyabba awaadi zaffe eza 78 ku final. By the way Uganda teddangamu kuzanya final. Uganda enkulu twasemba kuzanya ne Ghana netuwangula ekikopo ekyo. Musajja yafuna awaadi naye bwe mwatuuka okuluutinga batabanyi bammwe ne bannyinammwe ne balumba omukulu ne batwala ebintu bye byonna at least batukomezeewo awaadi ze. Kati nga tannayogera kamba we muto wange Faruku muyinza okulowooza nti ngeri gyali omuwanvu omunene nti ansinga obukulu naye musinga ababuuzeeko katono. Gwe yogera Lunyolo toyogera Oluganda ate toyogera Olusoga. Nja kugatta nagatta ennimi bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi. Teri muntu azze maaso no talina ssente. Buli ali maaso no yenna azze kusanyukirako bano kufuna ekifaananyi awo. Nze nze kugumya bantu nakubongera bugumu mu kukola kakalukana n'okwebereramu n'obwesigwa n'okutya Katonda naye nga sinagenda kutya Katonda n'okwogera ebikwata ku bikulabiro yakugera ku nsonga 3. Olwaleero olunaku lwaffe lwakutaano abalumanyi mulumanyi naye twerekereza tugana okusaala Juma etujja tusanyuke nani buli aloono nga musiraamu asabe Allah amusaasire okujjo ntunaku luno aleme kukola ki kutubalako tuzze kusanyuka neno ibada tuli ku ibada mukama akole ki atusonye naye bw'ova wano n'osaliwo atisi lakameka 2 ayongera okusonyiwa. Ekyokusatu mbagumya bwenti nti mu nsi muno tewali mbeera yalubeerera obudde bwonna ekiseera kyonna embeera ekyuka oba nnungi oba mbi. Ekyokuna tuli basanyufu nnyo 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 kinawe enkoma okusanyuka kwange nga twebaza Radio Simba byonna byemwerekereza abaddemu amalusu abateddemu amatu abaddemu engatto byonna mukama abawe musera bye musinga okwagala abali wano
n'abasigadde mukama akole ki njogera ekigambo ekyokutaano kulabibwa oyo mukwano gwaffe nnyo tuli baana bato naye mukwano gwaffe nnyo sajja mukakkamu mwesimbu n'ebirala batata baffe bali ba mukwano nnyo n'abazeeyi abo abo twawula bibanja bukyuka mpola mpola awo twawukanyira kulego naako mwafu tweyongera emmanga eri ekirala mulina omukozi gwe mukola nayeeyo ku radio Simba ava ku kyalo kino bamuyita Maria Mukayoga wa senga wa radio Simba mwanyinaffe ddala lwokuba nti buzi kuza atya eno yakola atya ebi si mawulire kodi n'omuntu agenze no nakola atya abantu baviiri ne badde baddawa so naye mwana muzeeyo mujja mu kumutwera salaamu nga muzeeyo nyongera okugumya musajja wange oyo mukama yebali kusobozesa kukuwangaaza n'okufuna ekkula lino mukama mulungi ebyange byebyo webale nnyo bwana Faruku webalire ddala muzeeyi kulabigo jangu obuuze ku bantu bano oba asigala naye banaabamulaba asigalayo ng'ayimiridde jangu wano owa kamera yabadde andirectinga abatubbira awaddi zaffe ziri batukola bubi tandikiraho omugole w'olunaku ayogerako gye muli abagenyi baffe abakulu mukulike ekkubo tusanyusa obbalaba era we mutuuse we watuufu abataka mwebale okukira muno kubasiima kintu mbakeererinya ekya leero mulalege mutakimanyira abamu baitu musobere kwija ekibaini kyetaagibwa niko kwijuza akantu kano hakiri baitu kaijwire ati bagenyi baffe eno nja kutabula munanyo tusanyusa obbalaba okusingira ddala nze era nsaba munzikirize mbuuzeeko mwami mufumbe mu ngeri y'enjawulo byonna byemukoze kuba mbaire ntamumanyire tinkamulolaga tubaliza radiyo asimu nawe takandolaga baitu byona nimubaza nk'abantu abazaalwa mu ndege kyagambire bijwere nkabaza ninchura nkabandi arufu kyande kana ati nkusaba munsabire ntagaruka mu kintu nikyo kimwe kuba ekerwa mu kusemererwa kuba bizibu nikyo okorwa bangambire omwami nampala oyo nkarugano nkukunkira ku rubata rwebagirwe bagyo nkaba ninkyayikara ntebe n'akaguzo boda nesu tukarabanga n'amabala awo niwe mwami kulabigo nagamba yesu omanya omutima gwekanga na mugara arubaju omukyala Robin ogwo yatwobutebe twayikara akankaguza kimu nizire kuombeka enju tuyinali tukutoa kweyo omusenyu saha eno namugambe ebitebiri byange kankwetere engineer kirungi bayikaraikarawo na ruratumu yaija na chairman no yaizire nawe namweta twaba abantu nkabataano naweke ati ebyange byahwa yasigara na engineer mutayiwe babaza
ola connecting abere olo musenyi bakaguletera usayi 11 ezo amatafali sayi 2 gakabagayikirano abakozi ne bakoraga kirungo musingi ukabagulimirwe bakayunga buyunga baitu buli kimu kuba yajaga ine biro ajire kya mukaga kya baraza ngarukayo obundi byabaga biri bize nubo nagenda kya kabiri hati yagamba nja kumara weeks 2 kuba ngenda gukora ebizamu byalo obo akajja kibanza okwa 8 yagamba biro 15 kuba ninyikale ebizamu akusoma amateeka kuruga 15 njawa kukangira 20 ndija mwikere garuka egyo na wiki twabana program ajja kweja yateraga kasimu hanyuma obu yayizire nobu yalekere Enju gera damu kosaho kuno ansi ona imukire hati yagenaga n'ekipimo kya madirisa kyenyigi ebisana inabyo nakuli ne babyoleka baitu kutwalira hamu kwagambire abantu bakasonda sente kusikira mu kugonza kwabo kuba omwami Serwada wagambire ogwo akatwayo ne milioni kabanza kutwayo emitwalo 10 timu manyire hanyuma yasindika milioni kuba kulizi kuba local currency baitu nabwo atali wawa gutali mutima tazi kwa naweki yangambiraga wa madirisa bakwairiya madirisa nagamba nti wa madirisa nwakwaire n'enyigi byona fire obuchaji arwa kugulira amabati Enju yona gisereka kusimwa kwa abantu ate banaboru ku bintu ebimu waliwo omwami bamuyita Mulangira Simba eyaguze engoye zino n'agamba Omuzeeyi ompeere engoye ezo kati nange neŋŋamba eno yadde mbadde njagala engeri gye wali omuzanyi wa Uganda Cranes sina kyenyinza kuwa nange neŋŋandika nkuweeno kati basebo ne banyabo ngenda saba mukkirize tulina eddakiika nga 5 okubeera nga tukimaliriza kino naye mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kuyingirako mu nnyumba omwo naye ab'okukyala eri mugimanyi bwe tumala okuyingirako muno tujja kwekubyako ekifaananyi mu maaso gaayo ng'olwo tugenda kubanga ono enkya lwa mukaaga ono wawolokosa alina okukola alina oteekateeka byagenda okukola ate naffe ku kiwanja tulina okukola olwaleero ekirungi Muzeeyi omukubaza ku baana be Edward yimirirako muli Muzeeyi mwabadde Asula Edward bwe yavaawo wano ekirungi yali amulekeddewo ko kasola fonaawo ajja gira akozesaako ako naye nga ne sola wa kuno tusuubira nti ajja kola ki ajja kujja ne awakyamirwe eri tenaba kuggwa katooyi abalingizaayo naye nga kazimbibwa ekirungi ebisigadde seminti waali omusenyu weeguli amatafaali weegali n'amabaati weegali kati ate kiyinza okugaana kiyinza kubaaki eba ewedde so mukkirize basebo ne bannyabo tugisituke mpola mpola tuyingireko munda mu nnyumba ya Muzeeyi Muzeeyi gwogenda okutwaniriza wali
mwana muzeeyi twagenda okubeera nkozi akajjanja tula ku kitala kyo oddenga okuba ekinakanaka kyabbeeyi obale kuwangula muzeeyi kula bigo ate mpozi nga yagusambako omupiira ogwa Uganda Cranes. Ebimu ku bintu ebimuweereddwa mpozi ate abawuliza balubogola Simba mulimu ekitanda, blanketi, ekisuuka n'ennyumba emuzimbiddwa eyo mugirabyeko wali emabega, omufaliso ogwa muzzukulu we n'omupiira bingi nnyo. Sebo yatwagala otubulire olunaku olwaleero ekikoleddwa olunaku ekikoleddwa ekyalubogola Simba tekyogerwa nekimalwayo okujjaku okwongera okubasabira obusabizi emikisa gye mukutte wonna gye mujje wonna buli akutte ateeseza alowoozezza ayagaliza tubaagaliza emirembe egitaggwaawo kadde wafuna mutukoledde ekintu ekisinga okubeera ekirungi mukama wawe musera emirembe gyonnamina. Amanya gange nze Beti Nagujja. Nagujja uli mwana wakusatu. Uli wakusatu? Ate boddako bawala balenzi? Benzirako omulenzi yali omujaasi omugenzi yawumula ne kubeerako mukulu waffe gyali embiko. Radio Simba kyekoze olunaku olwaleero ekitaawo kyogerako ki? Radio Simba ndi musanyufu nnyo era neŋŋamba sijja kubeebaza kinnoomu wabula nja kujja ne students nje ku Radio Simba mbeebaze mu butongole ku byonna byonna bye mukoze mukama abaddiza ekisinga obukulu byonna byonna bane sinne kye nnaasalawo wabula amasanyu ganzita. Muzeeyi yawulira bulungi awunze n'oku muzeeyi kale musanyufu nnyo kye mukaze mukama Katonda byonna abaddizeewo byonna abawa ekisinga obukulu bonna abakutte ku kintu kino njagala mukama Katonda kyonna kye bakoze abongere emikisa abongere abawe n'ekisinga awo. BOCAT TV neera